Ebigambo olumu byenjira n'empulira ne ati kifumbo wuuyo. Okennejjukanye mukowa n'ebirala. Mpita okumpa ekifo kyekimu ne bagamba ndi shadow minister. Shadow minister, ekifo kya shadow minister kiri constitutional. Kaakati ate ompita eno nti Besigye yakoze gavumenti ye nti ate nabo mumpe ekifo kyekimu ebyo byebiki. Ne mbagamba nti nkyerowooza ne baddamu okunkubya luli Katonda nannyamba nali mu mambuka ga Uganda eyo mbadde ne leader of opposition nga tugenze mwafe eyo wawa. Ne mbagamba nti basebo kiriiwo naye okusinziira ku nanka eriwo nze kino ekifo kye nafuna kimala saagala bifo bingi. Naye ninga Katonda gwe yabadde ayogerera mu kubanga nga mpulira ebigambo bingi nnyo kati naye kati tosobola kubanga obaze ebyobufuzi ne bakuyita mu ebyo mu gavumenti eyo ate n'okkiriza ng'obala ebyobufuzi ng'oli mu shadow cabinet ate ne bakuyita n'ogenda mu ebyo kati ekyo omanyi kati abo okujjako nga babasasudde abantu bagenda okuvuma abo ate kati yakalina wakiddukamu nze mulaba abaana ba people power bagenda kumuteekako eryanyi wabataweera bamukuba bamufulumya kati nze nkubuuliddeko bwe tunulayo political trend kati Nambooze yakoledde Kamagu ekkubo kugambe Kamagu bw'aba mugezi kati aliisa buki kubanga kati bano abaana ba people power bangi nnyo ate babalirivu ate ekyokubiri Besigye bw'omubalamu naye kati tekyalinawo kyagira bantu kuba matiga nze muna ekyo kyekyanzirusa naye neebazizza nnyo Katonda kubanga nagenze okulaba omuliro nga muyitirivu nnyo neŋŋamba Katonda wambalidde Arange ebyobufuzi binyuma teba tukyali awo omanyi lumu tulina okwejjukanya mukono ga nti eni bino byaliwo akaseera ako langirira neŋŋamba nkomawo kuvuganya ku kifo kya bwa pulezidenti abamu bagamba kino ekisanja kijja kuba kyakusatu kijja kuba nalangirira neŋŋamba nkomawo kuvuganya ku kifo kya bwa pulezidenti abamu bagamba kino ekisanja kijja kuba kyakusatu kijja kuba kyekisooka kubanga mbadde mu ntalo sinafuna kisanja yadde na kimu n'olwekyo nsaba nti ekisanja kyange kino ekisooka mbeere n'abakulembeze abawagira ekibiina era abatava ku mulamwa kyemmanyi Museven atusekerera nnyo n'agamba nti bano be baagala okuntwala ng'amaanyi gaabwe gonna bagamalidde mu kwerwana bo nga abaagala okujja mu buyinza giya yange eri ey'eggulu ate ebintu biyinza okwonoonekera ddala abaagala okuleeta akavuyo mu kibiina tubamanyi era tubalabula mujje wano mumanye nti kino kitebe kya Democratic Party nalangirira neŋŋamba nkomawo kuvuganya ku kifo kya bwa pulezidenti abamu bagamba kino ekisanja kijja kuba kyakusatu kijja kuba kyekisooka kubanga mbadde mu ntalo sinafuna kisanja yadde na kimu adange politics birono tubiriko naye ndabika ndi mukwolekera njagala kugenda eri mu ggwanga ampuliriza lya Sri Lanka luliro lwakusatu naku z'omwezi 20 omwezi ogwa Julayi omwaka 2022 olwaleero e Sri Lanka tulaba omuntu agenda okudda mu butongole mu kifo ekya ampuliriza Gotabaya Rajapaksa ateekeddwa malako ekisanja ekikuma Novemba 2024 omusajja oyo baali bakimukwasa mu 2019 nekyagezaako ttalaga twejjukanyamu kukubi waliwo ebigambo ebimu bannaye nga byetaaga n'oddamu n'obiwulirako n'oga nti mpozi neeno twaliyokko bwagamba nti Bobi anywa enjaga era yekubisa ebifaananyi bye nga anywa enjaga ndowooza okunywa enjaga bw'abanga yali aginywa n'akyuka oli bw'abanga abadde mu kafiri n'afuuka omukatoliki si kibi era sirowooza nti Katolubwama ye mutegeevu ategeera bw'abanga Katolubwama weyabeerera mubiri nga babayita bano bannakatemba waliwo ebintu byali akwata ng'omulaba abakazi abasika amabeere biki bisinga omuntu anywedde enjaga ate Bobi takyali levo z'abakatolubwama era asaba abantu temugeraageranya Kyagulanyi na Katolubwama nti Kyagulanyi Bobi tamanyi na Katolubwama amuwulira buwulizi naye kati Kyagulanyi levo gy'aliko bino ebiwulenge bino byolaba bino nga ne bw'okiyimiriza wali kibeera kiddiikuula Bobi tajja kumala budde kwaba babuyabuya
kati katolwama n'obwakatoluma addeyo eri mu Smart Diamond biki ebyo azanye Katemba neba gurupu bye ebyo azanye olugambo byasobola Bobby tali mu lugambo gwe katolwama ne bakyali muli awo ne ba Muhammad Sereko kati bakuwadde ssente ne bakugula ne Kyagulanyi ali ku mulamwa era tulabula abo abakulembeze bonna be bagenda okukozesa nti Bobby Wine jinja Katonda liyasindise okusigukula zino embuyabuya nga zikatolubwama ezolaba ezibeera mu Okisanga eyo kiddikuula mu Parliament n'erinnya lye tasobola dyogera nga takoze ensobi kakati gwe katolubwama azanye Katemba emyaka 35 ffe twakula tukuwulira kiki kyolagawo ekyobugagga kyokoze Bobby Wine obulamu bwe bwonna yabwetegekera nti essaawa eno Bobby Wine tunuulira ennyimba ze oba gwe tewasoma no nyimbo like atuso aziwulira message eyo gyaleeta ye mufudde kyali bwaba kya adanki kajira zimbira yona kano adanki mwino oluyimba lwe mutikizana kennaku zino tuyambala engule sombadde nsaba nti mukyuse mugaye tulinywa engule kubanga kiryo ky'okwambala engule mujambala kuva kwani kufe muli mu birooto byennyini omanye opposition ya Uganda eringa boolaba omuntu avuga trailer ow'eggaali nakkoona ku mupiira emabega bakugamba luvannyuma ng'otuuse nti awula ow'ekagaali yakoonye kati mwatandise ennyimba kale ate ekisaawe kye mugendamu kye tubasinga fe first of all mukimanyi tulyambala engule tulikola ki tuyinza okutandika okukuba akabonero timulinnya lya Museven n'erya Muhoozi n'erya Janet Amin eyo game ffe tugisinga amaanyi kuba ekisooka tuyina ssente mudida abazanyi ba volleyball mwagala abazanya football that's this place kati mutumazeemu amaanyi kwa lulimba twetubalamu nga kasupusupu katobedde temuliimu kantu idea zibaweddeko mwawule ekitakambaga kupeera n'entula adanki ampuliriza tuli ku mukutu 99 katonyeze mukaga top radio akafa munsi ye program eddoboozi ly'owulira mu sindalo gwa radio yo nze Vincent Rwamaka Kongeno tugenda tambula paka saa 5 ampuliriza ez'okumakya tubadde twejjukanya mu mpola ejo ebiri yadda tewali kinyumanga bintu oli neyeewulira naga nti yakonange nze nakayisaawo mpola ebintu bibeerayo eyo akaseera k'ebyobufuzi nga bikuta akati nga tuyingidde mu mwaka mpuliriza tusemberedde okulonda okwo okubeerayo oluvannyuma lwa myaka 5 akaseera kabeera kajjudde entujjo binyuma mugamba mutya Team Daily mugamba mutya first time listeners lero osusa okuteekako owuliriza bakugambye nga nti fune olunaku luba omusajja omuwulire ebintu bibaako biwooma bituwoomera nga wakwatiddwa ddo mubabire ekintu kyandisa okutambulira mpola njagala kukwanirizaako nate amakya ag'olunaku olwaleero ampuliriza soka ngendeko wano munda mu ggwanga erimanyiddwa nga erya Nigeria amakya g'olunaku olwaleero badde ndaba omusajja ampuliriza Muhammad Buhari embeera eri munda mu ggwanga lye wali abasomesa mu kibiina kyabwe mu begattira munda mu ggwanga lya Nigeria ampuliriza kibayita Academic Staff Union of Universities abasomesa amatendekero aga waggulu oba kiyite ASUU Academic Staff ampuliriza Union of Universities abamaze kati bagenda mu myezi 5 e Nigeria wali abakulu waabo abasomesa amatendekero ago nga batadde wansi ebikola kuva February. Imagine kuva February olunaku lwa Global Buhari yagenze nasinkana baminisita be n'ababuuza ne bannange tuli ku kinaye gavumenti ekola tekola abakulu matendekero aga waggulu bateeka wansi ebikola emirimu yo gisanyalira kyatambula tuli ku kitugenda ku ki ensonga tugimaliriza tutya ebyaggweredde nga baminisita ate bokka na bokka abandi badde bakola buli ekisoboka okulanga embeera etereera atampuliriza nga bebeesongamu ennwe olwo minisita avunanyizibwa ku nsonga z'abakozi yaddira munna avunanyizibwa ku byenjigiriza n'amugamba gwe zino nsonga z'abakozi tokkirizibwa kuziyingiramu bino ebabanga byakutuukibwa ku nzikiriziganya nze afunizibwa ku nsonga z'abakozi nze nteekeddwa okubikolako gwedde ebbalira babirabe ow'ebyenjigiriza minisita mu ggwanga lya Nigeria nadde ebbali n'alekera munna omulimu akole ku nsonga z'abakozi kubanga munnange ye minisita wa leba akati ngeri bali gye bali abakozi bebeekalakaasa kaabakoleko ono w'ebyenjigiriza yandibadde agaba bannabyanjigiriza bebeekalakaasa nina obibeeramu n'amugamba etteeka gwe terikukkiriza ne bw'ogenda mu kitongole ky'ensi yonna ki International Labour Organization obuwayiro bulimu bulaga nti minisita avunanyizibwa ku by'abakozi mu mbeera bweti yateekeddwa okukola
nenga nti interpreter yanjawulo mu buli gavumenti enkola gye bakolamu ebintu eba yanjawulo bane waffe of course minister wa public service minister avulenza ku bakozi aba gavumenti twamulaba nga atambulira wamu ne side y'ebyenjigiriza ate ne side y'office ya president bonna nga bakirimu ekintu balabenga embeera etereera eri omusajja yagamba munne gwe bino tobiyingiramu gwoli wa byanjigiriza kati abasomesa betwogerako abasomesa betwogerako wano baba bakozi kati abekalakasa si basomesa wabula abakozi n'olwekyo ensonga zaabwe nzirino zikolako yebagedde onakuleggula mpuliriza nga kimaze okuzulibwa nti minisita oyo kuva 2016 nga yenkola ye yagamba munne gwe ziba nga nsonga z'abakozi beekalakasizza abaagala bongeza misaala baagala ki oli misaala byanjigiriza gwefa ku byanjigiriza bitambula butya mu bibiina kyoba otunulako kyokka ensonga zaabwe zibaluma ebyo byange kuva 2016 omusajja yadde ayogera minisita ebyenjigiriza agane munenze bangoba omusajja yagamba nze ensonga zeekuusa ku bakozi mbeera zaabwe beekalakasa bakola ki ebyo bibye yangoba omusajja ne byengenge ne bijja nga kabineeti etudde eri e Nigeria myezi 5 gye byaggweredde nga president Muhammadu Buhari agambye nti naye gwe omukulu w'abakozi weeteeka mu nsonga eyo naye ensonga eyo kulimi lwaki togivaamu ensonga birekere munno biveemu bireke era bwe twogerera kati ate minisita w'ebyenjigiriza mpuliriza yateekeddwa okulaba nga atuula n'abasomesa bano alabe nga ate basobola okudda obaolyawo ku mirimu gyabwe after a period of 5 months nekiyinzukiza mpuliriza nti kisaanidde okukimanya nti amawanga buli lweboogera erinnya ly'eggwanga omanya nti amawanga n'entambuza yago ey'ebintu yanjawulo myezi 5 bano bagamba kyetwabasala tekinnatuukirira tetudda ku mirimu temutawaana universities tebatuli wano Uganda National Teachers Union emaze okukuma omuliro muba ampuliriza mu basomesa abasomesa arts bagambye bamale twongeza mulyoke mudde ku mirimu kugira ko titwagenda okulaba nga kiwedde banga lyali lya sabiti meka zali sabiti nga 3 genda mu mwezi tuli mu myezi 5 Nigeria sajja bagamba buli gwanga n'ebya